بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. سورة الصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يتاندك السورين وننيك تيمو ايتي والصاد. الله أعلم بمراده. الله yasinga kumanya ekiruubirirwa kye mu kutandika entandika z'essuula ze zimu ng'atandisa alhurufu almuqatta'a ennyukuta ensirifu tulina okuzikkiriza nti kyamagero mu byamagero ebiri mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuteeramu. Walqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala agamba ndayidde ekitabo kino ekiyitibwa Qur'an bizikri nannyini kubuulirira eryo yabayita az'okubuulirirwa asobole okukyusa munneeyisa yatuuke eri mu maaso ga Allah ng'amusiimye. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل الذين كفروا وبرا أبا بتكرز قرآني في عزة ببرولز مبتيبوا بيابوين تبيبانا كرز النبي صلى الله عليه وسلم بجبقواكو وشقاق إلى برمد مكبيرا أنت تبكانيا نايه bali kurudda naye ali kurudda tewali kukkaanya wadde okwatagana mu njigiriza ez'ebika ebibiri. Enjigiriza yaliwo abatakkiriza abawarabu bayigirizanga abaana baabwe kulemera kukusinza amasanamu so ng'ate enjigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallama tekkiriziganya n'amasanamu wabula eriwo okuyigiriza abantu babiri nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم الله أبوز بمكا بتذكرزا بانو أباليو الواليرو تبنجا من قرن إميرين بسنغا باتنولي جنفد وينسينو abafudde nga bangi Allah subhanahu wa ta'ala batidde kubutakiriza nga bayitirivu obungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti essaawa y'okuzikirira bwe yabanga etuuse fanadawu baakoowolanga nga bakuba emiranga nga balaajana baaziirana ng'ekibonerezo kiyingiddewo wala tahina manas nga bakakasa nga bagamba abaana baabwe nabo kennyini emyoyo gyabwe nti tebuli obudde buno obwaleero bwe tutuuseeko bwakubeera nga tusumattuka ekibonerezo kya Allah. Ekibonerezo bwe kyatuukanga eri abatakkiriza kwabo abaatusookawo okubaawo baatuukanga okukakasa nga balaajana era nga baaziirana nga bagamba nti obudde buno obutuuse teri muntu n'omu asobola kubeera ng'asumattuka Allah subhanahu wa ta'ala kyatuleetedde. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا بيونيا abawarabu abaliwo obudde obwo an jaahum munzirun minhum okubeera nga bajjiddwa batiisa nga ava mu bo bennyini mwana nzaalwa wa Makka gwe baakula naye. Ekyo kibeewuunyisa bo baali balowooza nti anajja okubasomesa eddiini ajja kuba malayika naye Allah n'alonda omwana enzaalwa mu bo. Ne kibeewuunyisa nnyo. Waqaala alkaafiruun ne bagamba abatakkiriza mu butakkaanya naye nga baagala okumulinnyirira haadha saahirun kadhaab ono nno abatumiddwamu omwana enzaalwa wano mu Makka si muntu avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agamba wabula mu ndaba yaffe ng'abaludde mu bulamu bw'ensi eno tumulaba nti saahirun mulogo kadhaab omulimba awedde emirimu. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة omusajja oyo asazeewo okufuula bakatonda baffe abangi 360 abali ku Kaaba ilahan wahidan mbu tusinze katonda omu bonna abafudde kimu bonna abafudde katonda omu bonna abadibizza tuleke okubasinza tuleke okubasaba baleke okutumalira ebizibu byaffe nga buli katonda abadde akola mu lunaku luli special kati atugamba nti nno tusinze katonda omu yekka n'atumalira ebizibu byaffe. ajaala al-alihata ilahan wahidan asazeewo okufuula bakatonda abangi abeere katonda omumbu y'abasinzibwa. Inna haadha mazima ddala kino kyatuleetedde era kyasomesa la shay'un ujaab kintu ekijjudde ebyajabu
nga ne bw'okinyumiza omwana omuteera mu butuufu enviiri zimuva ku mutwe. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ أبكونغ باغين منهم مبو الله سبحانه وتعالى آية etugambibwa wano yajjaka oluvannyuma lw'okubeera nti abanene mu batakkiriza abakuraish baatuula ne nabbi sallallahu alaihi wasallama mu maka ga Abi Talib nga baagala okukkaanya batuuke ku kukkiriziganya mu nsinza y'abakatonda ab'ebika ebibiri owa Muhammadi omu n'abaabwe abangi abaali ku Kaaba 306 bwe baatuula nga bamuwa ebirowoozo nti asinze ku bakatonda baabwe wiiki nabo bajja kusinza owaabwe wiiki bakole sheya basheyaringa ensinza. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'agaana. Bagenda olukiiko okwabuka nga buli omu akkiriziganyiza ne munne nti lakum diinukum waliya diin, kirabise nga muyina ensinza eyammwe nange nnina eyange. Olukiiko bwe lwali terunnagga olw'okuba nti Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali alemedde ku nsonga, bo beekandagga n'okufuluma ne bafuluma buli omu ng'agamba munne nti animshu mutambule tugende, wasbiru ala alihatikum mugumiikirize munywerere ku bakatonda bammwe mpaka lasiti temugezaako okukyusa. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakitunyumiza nti baatuuka ekiseera ne batuuka n'okugamba nti inna hadha la shay'un yurad, ekyo nno kyekintu Muhammadi kyabadde atwagaza nga bwe tutakkaanyizza na kusinza katonda we, kyatwagalizza kwe kubeera nga tunywerera ku bakatonda baffe kaasigale ku ddiini ye kasaayi n'abagoberezi batono, tumulinde ekiseera bw'alifa eriggwawo naffe tusigale kasaffe tulina abangi ku nsinza yaffe. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا فاستولدanga ku kigambo kifaanakananga kino Muhammadi kyaleese في الملة الآخرة mu ddiini eyakulembera baali bategeeza eddiini ey'abanaswara n'eddiini ey'abayudaaya nga tebawulirangako kintu kifaananako ng'ekyo. In hadha tekiri kino Muhammadi kyaleese illa ikhtilaq, ekujjako kintu ayiyiza kiyiye era bufere obuwedde emirimu. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أأنزل عليه الذكر من بيننا beebuuza nti kussiddwa ku ye okutubuulirira nga yalondeddwa muffe ffenna abali mu kibuga Makka, era Katonda gw'alabyewo okulonda amusindike eri gye tuli mu bantu bonna abaliwo gw'alonze. Kyewuunyisa nnyo. Bal wabula teboogera ekyo nti ddala beewuunya. Hum fi shakkin min dhikri, balina okubuusabuusa n'obutali bumativu mu Qur'aani yaffe ebaleeteddwa ng'esomesa obwomu bwa Allah. Bal ekyo kyokka lamma yadhuuku adhaab, tebannakomba ku kibonerezo, naye singa ekibonerezo tubadde tukireese nga twagala bakkirize lwampaka, kyali batuusizza ku kukkiriza olw'empaka. Naye si butamatira nti Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mubaka avudde eri Allah kwewugguusa lwakuba tebannabakomba ku kyokya. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم نانديكي عندهم abantu abo bayina خزائن رحمة ربك amawanika ag'okusaasira kwa Katondawo nga bayina obuyinza okussa obwannabbi bbo we baagala. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza nandiki abo abeewuunya nti Muhammadi okulondebwa mu ffenna abali wano kizze kitya? Allah abagambye muyina obuyinza mu mawanika ga Allah awali okusaasira kwe okuteeka mmwe we mwagala kye mwagala. Allah subhanahu wa ta'ala ayagadde obwannabbi bwe bubeere nga buyita ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kubanga Allah al-Aziz yew'amaanyi atawangulwa, era kyaleese kirina okubeera nga kijja kuba Al-Wahhab, omugabi agabira oyo ye gw'ayagala nga talina gwe yeebuuzizzaako. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Am nandiki lahum bayina
mulku samawati wal ardi obufuzi bw'eggulu n'ensi balyoke babeere nga beewuunya Allah okuleeta obwannabbi eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi babiinako obufuzi bwe babeera nga tebalina bufuzi ku bintu ebiri wakati w'eggulu n'ensi Allah bamuleka akole kyayagala ateeka obwannabbi bwe ku muntu gw'ayagala kubanga yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi naye bwe babeera nga bakimanyi nti bo be balina okufuga eggulu n'ensi n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi falyartaqu fil asbab kale balinnye bagende waggulu bafune ekkubo eribatuusa mu ggulu bwe babeera nga be bafugayo bagende baggyeyo obubaka obwabwe bo bwe balina babuleete babuteeke ku oyo gwe baagala. jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab jundun ma hunalika Allah subhanahu wa ta'ala agamba jundun ma hunalika ejje lyonna lye mutegese eriri eyo nga ligenda kulwanyisa busiraamu mahzumun mu butereevu lijja kuwangulwa min al ahzab bifaananireko ddala ng'amagye agaakulembera agaalinga nga gateesa okugjawo obubaka bonna obwabanga buzze eri bannabbi baffe buli bonna abaalinga bateeseteese okubeera nga batta bannabbi baffe eddiini gye baabanga baleese okubasomesa evudde eri Allah nga tebaagala kubeera nti esaasaana amagye ago gonna gaabeeranga nga Allah subhanahu wa ta'ala agasaanyaawo n'asobola okutaasa nnabbi we n'abo abaamukkirizanga okulabirako nga bano wammanga. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم balimbisa dda abasooka okubaawo okugezanga qawmu nuuhin abantu ba nuh abajeemu baazikirira amataba ate Allah subhanahu wa ta'ala n'awonya nabbi we n'abakkiriza mu lyato wa aadun n'abaadi baazikirira oluvannyuma lw'okujeemera nabbi waabwe Hud wa firawunu ne firaawu dhul awtaadi yayinanga enkondo yakomereranga abatamukkiririzaamu ng'abakomerera mu kasana n'ababamba n'abakuba enkondo mu maggulu ne ku mikono n'ababamba nga bwe waali bambye eddiba mu kasana paka lwe baafanga oyo omusajja n'akazibwako nannyini nkondo ezaali nga zibonereza abo abatamukkiririzaamu naye oluvannyuma lwa byonna era byagenda okusirikka nga yazikiridde ng'ate abakkiriza Musa n'abagoberezi be baluyuseeko Allah abataasizza. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وثمود نابا ثمود أباجمر النبي وابي صالح نبات ngamiya gye yali abaleetedde ng'ekyamagero nabo tebaalutonda abajeemu Allah subhanahu wa ta'ala yabasaanyaawo. wa qawmu luutin abantu ba Luut abaali bali ebisiyaga Allah subhanahu wa ta'ala ensi yaabwe yagivuunika wa ashabul aika n'aba bannannyini kusinza kabira akaalingamu ebyawongo byabwe nga kalimu emisambwa gyabwe akabira ako kaali ku mulembe gwa nabbi Shuaib Allah subhanahu wa ta'ala ke yamulagira okubeera ng'abantu abaali bakasinza agenda abazze ku mugendo gw'okusinza Allah oluvannyuma lw'okubeera nti yali asindikiddwa ne mu kibuga ky'e Madian. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ulaayika abo bonna be tuzze tukunnyonnyola waggulu al ahzab gaali gabinja gaali geekobaanye okubeera nga gatta bannabbi baffe era nga gazikiza da'wa yalingawo obudde obwo naye kuko ebintu byagendanga okuwunzika yogayoga nga abatali bakkiriza be balugendeddemu Allah ng'ataasizza bannabbi be n'abo abaali babakkiririzaamu. So n'abaana bwe baneeyisa mu ngeri y'emu ne babeera nga beewaggudde ku nsomesa Allah subhanahu wa ta'ala gy'aleese eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obudde bwonna bajja kufaanana ne bannaabwe abaasookawo ku bulamu bw'ensi eno. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل تبالي أبو بنبي تكون يدي إلا كجاكو كذب الرسل بجانغ بالي بسابة مبفي فحق عقاب نتيكا كاتيش بونيرزو چافكوبو إلا باغندانغو كسيريكانغ بيبالوغين الدمو. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الله سبحانه وتعالى قام
wama yanzuru haulai abo tebalina kye balinze illa okujjako balinda sayhatan wahidatan oluboggolo olujja okuba olumu nga malayika Israfiru emaze okufuuwa eŋŋombe egenda okuzikiriza ensi eno. Ekyo kye balinze kyokka. Ma laha min fawaaq, naye tubakakasa Israfiru bw'alifuuwa eŋŋombe eyo tewaliwo omuntu yenna agenda kusobola kusumattuka, wabula buli kitonde kigenda kufa ate kigende mu maaso ga Allah kibale. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا beddiramu nga bagamba mu ngeri y'okujerega n'obutafaayo, rabbana ikatonda waffe ajjil lana ffe twagala otuleetere mu bwangu qittana omugabo gwaffe ogw'ekibonerezo olw'okuba mbu tuli bajeemu tetujja kulinda nkomerero na kufuuwa ŋŋombe. Omugabo gwaffe bagutuleetere nga bukyali qabla yaumi lhisaab, ng'olunaku lw'okubala lwe batugamba terunnaba kubeera nti lutuuka. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti abatakkiriza bagezaako okubeera nga basoomooza nnabbi nti omugabo gwaffe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutegekera bw'aba ali tayali tatulindiriza kiyama ekyaffe akireete nga bukyali nga n'ekiyama tekinnatuuka. Obwo bwonna bwali butakakasa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yali abasomesa. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Allah n'amugamba nti isbir, beera omugumiikiriza, ala ma yaquluuna, ku buli kyonna kye bajja okwogera nga kikunyiiza naye tova ku mulamwa. Wadhkur abdana, ajjukira omuddu waffe Daawuda eyali ayitibwa Daawud, dhal aidi, eyalina amaanyi amayitirivu, Allah gwe yali awadde ekirabo ky'amaanyi. Innahu awwaab, omusajja oyo yali nga yeetowaza nnyo eri Allah era nga yeenenya nnyo eri Allah nga buli kaseera ensonga ze zonna gy'azizza. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Inna mazima ffe Daawuda oyo gwe tukunyumiza, sakharna aljibaala ma'ahu, twamugondezanga ensozi nga ziri naye mu kutendereza Allah. Yatenderezanga Allah n'abeera nga atendereza n'ensozi nga zitendereza naye. Yusabbihna, nga zitendereza lunye, bil ashiya, akawungeezi, wal ishraaqi, n'obudde obw'okumakya. Yatenderezanga nga n'ensozi zikitendereza wamu naye. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atunyumiza omuddu wo w'amaanyi Daawuda. Yalina amaanyi mu mubiri nga alina amaanyi mu bukkiriza, awaabu, ng'ensonga ze zonna azizza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamunyumiza ebyafaayo bya banna abaaliwo, abeera omugumiikiriza era anywerere ku mbeera eyo, akimanye nti si yekka era si mupya ku mulimu guno, ne banne baagukola, obuzibu baabusanga naye nga obudde bwonna beesigamiranga eri Allah subhanahu wa ta'ala. والطير محشورة كل له أواب. والطير, n'ebinyonyi bwe bityo, mahshuratan, Allah subhanahu wa ta'ala yabimukuŋŋaanyirizanga wamu, kullun lahu awwaab, byonna nga biri wamu naye byazzanga ensonga zaabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, ensinza zaabyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Daawuda yasinzanga Allah subhanahu wa ta'ala nga n'ebinyonyi bisinza wamu naye. Zonna ennyonyi oba byonna ebinyonyi byabanga mu nsinza yemu ne nabbi Daawuda alayhi salam, ng'ensonga zaabyo Allah subhanahu wa ta'ala yazimala. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه, twamunywereza obufuzi bwe n'aba omufuzi owannamaddala. وآتيناه الحكمة, twamuwa amagezi agasobola okugonjoolanga ensonga. وفصل الخطاب, yasobolanga okubeera nga agonjoola ensonga z'abantu abaabanga balina kye bamwebuuzizzaako ne bavaawo nga bamatidde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti nabbi Daawuda baamunywereza obufuzi bwe n'abeera nga mufuzi mulungi, ne bamuwa amagezi agasobola okubeera nga buli kintu akiteeka mu kifo kyakyo, n'abeera nga fasla al-khitaab, alina ebigambo ebimatiza abo bonna abaabanga balina ensonga yaabwe.
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك أبفقاري كتوسيكو بالنبي محمد نبأ الخصم يا مولي قابا بالي بكايا غنا بابري إذ مكسيرة تسوروا المحراب جكري كسيرة وباولا مبيري كوميرا نبقوا موندا nebagenda eri Daawuda gye yali ng'ali mu ssinzizo lyali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yawa Daawuda obufuzi nga bw'okitegedde nga bw'amaanyi, n'amuwa amagezi agakusobola okufuga ensi eyo, so nga ate n'amuwa okunnyonnyola nga buli alina kyamwebuuzaako avaawo amatidde. Allah n'ayagala amugezese ku magezi ge yamuwa alabe oba asobola okubeera nga alamula mu bwenkanya mu kintu kino ekyagwawo. Bamalayika bajja nga bali babiri mu kifaananyi ky'abantu nga bafunye obutakkaanya. Allah subhanahu wa ta'ala n'abalagira bagende eri Daawuda alayhi salam bamugezese nga bali mu kifaananyi ky'abantu abo abatakkaanyizza. Bwe baatuuka ku geeti ne basaba abakuumi bayingira, abakuumi ne babagaana okuyingira olw'okubeera nti abantu abo baali bapya mu kitundu nga feesi zaabwe tebamanyiddwa, ne babeera nga babagaana okuyingira. Naye Allah amugamba nti izjukira ekiseera tasawwaru lwe baawalampa ekikomera almihraba ne bagenda bagwa mu ssinzizo lya Daawuda alayhi salaamu gye baamusanga ng'ali mu kusinza. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إذ دخلوا على داود جكري كسيرا nga bayingidde wali Daawuda ng'ali mu kusinza mu ssinzizo lye. Fafaza minhum ne Daawuda yafuna okutya okuva eri abantu abo abamutuuseeko ng'abalaba abantu bagenyi mu kitundu bapya, si be bantu abamanyiddwa mu kitundu kye nga feesi zaabwe ziraga nti si be bantu abatuuze mu kitundu kye. Daawuda alayhi salaam yafuna okutya ng'omufuzi bwe yali badde, n'alaba ng'abantu abazze gy'ali size feesi z'abantu bamanyiridde. Bwe yafuna okutya qaalu ne bamugamba nti tukulaba otidde naye la takhafu tetwagala otye situlina kabi gy'oli. khasmaani ffe tuli abantu abatakkaanyiza babiri abakaayagana. baga ba'duna ala ba'din omu ku ffe alumbaganye munne. fahkum twagala olamule. fahkum bainana bilhaqqi twagala bw'oba olamula olamule mazima wakati waffe ku butakkaanya bwaffe bwe tuleese gy'oli, buli omu ave wano ng'amatidde. wala tushtit fuba nnyo okulaba nga toweekubiira ku ludda lwonna. wahdina tuzze wano otuluŋŋamye ila sawaa'i sirat awali ekkubo ettuufu. ffe tufunye obutakkaanya ne tusalawo tujje gy'oli nga tumanyi Allah yakuwa okunnyonnyola, Allah yakuwa amagezi ag'obulamuzi ng'osobola okulamula abantu ne bavaawo nga bamatidde. y'ensonga etuleese otulamule ku butakkaanya obuli wakati waffe. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ensonga yali etya inna hadha akhi, mazima ono muganda wange gw'olaba, muganda wange mu bukkiriza tusoma eddiini emu. lahu 99 na'jatan, tusoma eddiini emu ya busiraamu ffenna tukkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala omu. naye muganda wange ono gw'olaba lahu yayina ebyobugagga, ayina ki 99 na'jatan, endiga 99. waliya na'jatun wahidatun, nze musajja wattu ndi mu nkuseera omwavu nnyina akaliga kamu. faqaala akfilniha, n'agamba nti ekindeese wano nzize gy'oli obeere ng'akaliga kange okanunula okamuggyeko akanzirize. wa azzani fi lkhitaab, ate nkakasa nti mu kuwoza sisobola kubeera nti mmusinga. amanyi okuwoza n'amatiza, simanyi nti nsobola okuwoza naye nembeera nga nja mmuwangula. wabula beera omulamuzi omwenkanya, obeere ng'otulamula akaliga kange okanunule okamunzigireko, okanunule mu ndiga ze, obeere ng'okanziriza. y'ensonga etuleese wano eyo gye tufunyemu obutakkaanya. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال داود نايوغera watali kubeera nga awuliriza sayidi ey'okubiri n'asalawo obusazzi nga tawuliriza muntu wa kubiri. Qala yagamba bugambi lakad zalamaka mu butuufu akulyaza amaanyizza bisualina ajatika okubeera nti asaba akaligako akagatte ila niajihi ku ndigaze. Musajja mugagga gw'oli mwavu ate ayagala akaligako kana akamu akagatte ku ndigaze aweze endiga 10 ate osigalirewo mu butuufu akulyaza amaanyizza. Wa inna kathiran min alkhulata'i nga bwe ndi omufuzi ndabye nti abantu bangi nnyo abakolaganira awamu la yabghi ba'dhuhum ala ba'dhin bangi balumbagana bannaabwe ne babalyako ebyabwe. Mujja ne mukkaanya mukole bizinensi nga muli kimu ne mukkaanya ku nsonga naye ate oluusi embeera eyinza okukyuka omu n'ayagala okulyawo munne oluusi n'okumuttira ddala. Daawuda bw'atyo bw'agamba nti abakolaganira awamu bangi bendabye bangi bamanyi okubeera nga bakuluppya bannaabwe illa okujjako alladhina amanu abo abakkiriza wa amilu salihati ne bakola emirimu emirungi be batera okusumattuka embeera eyo. Wa qalilan mahum naye mu experience gye nnyina ndaba batono nnyo kitera kulabika abantu abali awamu obutasowagana oba okubeera nti bakyankalana. Wa dhanna Daawudu yakakasiza ddala ng'amaze okulamula annahu nti mazima annama fatannahu nti mazima tumutadde ku kigezo ddeka busa era akigudde. Oluvannyuma lw'okulamula nabali nga bamaze okugenda Daawuda yakikakasa n'akifumiitirizamu n'atuuka okukakasiza ddala nti Katonda Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde testi amuwadde ekigezo era Daawuda n'akakasa nti akigudde. Kubanga lwaki yakigwa yawuliriza sayidi emu n'atasobola kuwuliriza sayidi ndala ye n'alamula bw'atyo nga awulidde oludda lumu nabali ne batambula ne bagenda. Naye oluvannyuma lwa byonna omwoyo gwe gwaddamu okukubaganya ensonga eyo n'akikakasa nti mu butuufu ekigezo ekyo Allah kyamutaddeko akigudde. Fastaghfara rabbahu ne yeegayirira Katonda we abeere nga musonyiwa ku ekyo kyakoze mu bulamuzi alaze obutali bwenkanya okuwuliriza sayidi emu so nga baamugambye tubaako kyekubiira tulamuzi bwenkanya. Wa kharra raki'an n'agwa wansi n'avuunama wa anaaba ne yeenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensobi eyo gye yakola. Yawuliranga omutima gwe gumulumiriza nti oteekwa okwenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala ku ekyo ky'okoze. Era bw'atyo bwe yagenda wansi n'avuunama ne yeenenyeri Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti obufuzi bwe yalina bwali bw'amaanyi nga n'amagezi Allah yagamuwa naye amagezi gajja luvannyuma ng'ate amaze okulamula nga nabali bagenze naye ensobi yasobola okugitegeera ne yeenenya. Nabwekityo omuntu yenna singa aba ategedde ensobi mu ekyo kye yali akoze yadde nga wayiseewo ebbanga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okwenenya kw'omuntu yenna singa abanga yeemenye ku ekyo kye yakola n'ategeera nti mu butuufu yali mu nsobi. Wadde nga waliwo tafasiri ezitali ntuufu ku nsonga eyo ezajjibwa mu Israiliyat nga bagamba nti Daawuda alayhi salam yali anaaba mu kinaabiro n'alengera mukumusajja nga yali mu kinaabiro ng'anaaba n'alengera mukumusajja nga naye ali mu kunaaba n'alaba omubiri gwe n'amwegomba nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala mbu n'amwagazisa omukyala oyo Daawuda alayhi salaamu nti yeegomba omukyala w'omuntu ng'amulengedde. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera endowooza mbu Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera endowooza eyo n'etawaanya ebirowoozo bye n'ayagala ne yeegwanyiza omukyala oyo mbu omukyala oyo n'abeera ng'asindika bba ku lutalo bamuttireyo mbu asobole okweddiza omukyala oyo. Naye tukakasa nti tiriyo nabbi mu ba ambiya illa asobola kukola kikolwa kifaanana ng'ekyo.
kigambibwa naye ng'ensonga eyo si ntuufu eri abamanyi batafasiriza Qur'an mu kuvvuunula aya eyo enzivuunula eno abamanyi bangi tebakkiririzaamu muyo kubanga eri mu Israiliyat mu bigambo ebyazuulwazuulwawo abasajja Abayisirayiri nga baagala okufa ebyabannabbi ba Allah nti nabbi Daawuda alayhi salaam yasinziira mu ddirisa ly'essinzizo lye n'alengera omukyala ng'ali mu kunaaba omubiri gwe n'abeera ng'agwegombye ne yeegomba okuwasa omukyala oyo n'addira bba n'amusindika mu lutalo afiireyo nti bw'anaaba afiiriddeyo omukyala bw'anaabeera nnamwandu Daawuda alayhi salaamu bukeera enkya ng'amuwasizza ekyafaayo ekyo yadde mu bitabu mwe kiri abamanyi tebakikkiririzaamu kubanga kityoboola tekituukagana na bannabbi ridwanullahi taala alayhim ajmain. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له twamusonyiwa ذلika ekyo ekikolwa kye yakola ekyokubeera nti yalamula naye ng'obulamuzi bwe naye yennyini oluvannyuma yabutegeera nti yeekubidde olw'obutawuliriza sayidi yakubiri naye nga ddala mu butuufu naawe okiraba nti omusajja yadde yapapa naye yo entegeera gye yategeera erabika ng'etaali ya nsobi naye olw'obutawuliriza sayidi yakubiri kyali kyakuyigiriza abalamuzi nti tosaanye kusala musango nga tonnaba kuwuliriza bantu bonna empuya ebbiri avunaana n'avunaanibwa. Era n'Abaganda wano balina olugero nti tosala gwa kawala nga tonnaba kuwulira gwa kalenzi. Wa inna lahu indana la zulfa, omusajja oyo gwe twogerako gye tuli ayina ekifo ky'okumwanjo. Wa husna ma'ab, ate ayina era obudde obulungi nga yejjana. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود وانجك بالنبي وفي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض twasalawo okukufula omukozi waffe wano mu nsi obeere nga oli khalifa oddukanya emirimu ng'olamula abantu oli mulamuzi fil ardi mu nsi wano. Fahkum baina nnas, nga bwe twakuteekamu obwesigwe bwaffe ne tukufuula omulamuzi ng'ate tukuwadde obwakabaka obw'amaanyi. Fahkum baina nnasi bilhaqqi, lamula wakati w'abantu nga weesigamidde ku mazima. Wala tattabi'i lhawa, togobereranga okwagala kw'omutima gwo n'osobola okulamula nga towuliriza sayidi yakubiri. Ekyo tokikolanga. Fayudillaka an sabilillah, okugoberera obwagazi bw'omutima gwo kijja kukuleetera okubula okuva ku kkubo ettuufu, ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yadilluuna an sabilillah, mazima ddala abo ababula ne bava ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ne bakolera ku kwagala kw'emitima gyabwe. Lahum adhabun shadidun, bayina ekibonerezo ekiyitirivu ku lunaku lw'enkomerero. Bima nasu yawma alhisab, olw'okubanga beerabira nti eriyo olunaku lw'okubabala. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا, tetwakola ggulu n'ensi n'ebyo ebiri wakati w'eggulu n'ensi baatilan nga situlina nsonga ntuufu nti twamala gakola ffa. Dhalika dhannu alladhina kafaru, eyo nno y'endowooza y'abo abatakkiriza nti twabatonda babeere wano ku nsi nga tebaliiko mateeka gabafuga. Fawailun lilladhina kafaru minan nar, okuwooba n'olusenyi oluyitibwa wailu olugenda okusangibwa mu muliro
lwamala dda okuteekerwateekerwa abo abatajja kukkiriza mateeka gaffe naye ng'olusenyi olwo minannaar luli mu muliro oba ebiwoobi ebyo bajja kubikuba minannaar nga basinziira eri mu muliro nga gye bawogganira gye bakubira enduulu gye balaajanira nga bali mu muliro olw'okubeera nti baawangaala ku nsi nga balina endowooza nti Allah yatonda ensi n'abeera ng'abalesaawo kulya butaala n'abeera ng'abalesaawo kubeera nnagalaale nga tebalina mateeka gabafuga bw'eba y'endowooza yaabwe balinda okuwooba balinda okuyingira omuliro gye bajja okubeera nga bakaabira agajjulujulu. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نانديك نجعل الذين آمنوا balowooza nti tusobola okufuula abakkiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi nti tulisobola okubafuula kyekimu kalmufsidiina fil ard ng'abo abaali ku nsi kuno nga boonoonyi basuubira nti abaasaala tulibafuula kyekimu n'abataasaala abaasiiba bayinza okubeera kyekimu n'abataasiiba maawo abaagenda e Makka basobola okwenkana abataagenda Makka nga balina obusobozi bwe bayi endowooza yaabwe bambi baswadde. Amunandiki naj'alu almuttaqiina kalfujjar tusobola okufuula abaali nga abatya Allah ne tubafuula kyekimu mu masasula ng'abo abaali nga aboonoonyi ku buno ku bulamu bw'ensi. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه كتاب كنفة كسزا إليك جولي النبي محمد مبارك كريمو مكسوم يتريبو omuntu ayagala emikisa tasaanye kuginoonya mu miti tasaanye kuginoonya mu byogo asaanidde ategeere nti ekitabo kino kye kirimu omukisa liyadabbaru ayatihi twagala abantu babeere nga beetegereza nnyo amateeka gaakyo babeere nga bakitambulirako bwe bajja okulaba omukisa ogwo kirimu waliyatadhakkara ulul albaab era babeere nga beebuulirira nakyo abo abalina amagezi bwe banaabeera nga omuntu asobodde okwebuulirira ne Qur'an ajja kuba nga atuuka ku ekyo kye tuyise omukisa era ajja kubeera nga atuuka eri Allah ng'amusiimye. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان twagabira Daawuda oyo gw'owulidde yalina obwakabaka obw'amaanyi n'obulamuzi obulungi twamugabira omwana ayitibwa Sulaiman. Ni'ma al-abdu yali muddu waffe mulungi nnyo Sulaiman. Innahu awwab naye y'omuddu yafaanana kitaawe mu kubeera ng'ensonga ze zonna zizze eri Allah. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ jjukira ekiseera ate ye bimukwatako urida alayhi baamuleetera bil'ashiyi obudde obwakawungeezi asafinaatu embalaasi aljiyad ezaali ennungi mu misinde baamukuŋŋaanyiza embalaasi ze mu biseera ebyakawungeezi nga byali mu kiseera nga salaatul asri eneetera okutuuka ne bamukuŋŋaanyiza ensolo ennungi enfuumuusa ennungi ng'ayagala amalozi ekebejja azitunuulira alabe ezinaasaanira okubeera nga zigenda okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala naye olw'obungi bwazo yali ng'azeekebejja ng'azitunuulira ng'aziraba ajjamu ezisobola okubeera nga zijja kukola omulimu mu ngeri ennungi. Obiseera ne bimuyitako eby'okusaala salaatul asri n'awulira ennyiike yagenda okudda engulu okuva mu nsolo ezo z'abadde yeetegereza nga pulezidenti bw'anaaba yeetegereza ab'amagye be bagenda okusukuma mu nsi nga bagenda okulwana ng'abadde abeetegereza olw'obungi bwabwe obudde butuuka okuyita obw'esswala ng'abadde akyatawaana n'okubeera ng'atereeza pulogulaamu y'ebyentambula. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال ناغامبا إني أحببت حب الخير mazima nze njagadde olwagala eri ebintu bino kulaba nti nnondamu ebisinga obulungi ebigenda okukola omulimu mu kkubo lya Allah naye eky'omukisa omubi an dhikri rabbi
bimpugudde ne neerabira okujjukira okusaala okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ne bimpisaako obudde bw'esswala hatta okutuusa ngenza okujjukira nti sinnasaala tawarat bilhijab ng'enjuba erabika ebulirayo wali mu bikunta byayo. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. rudduha alayya, Sulaimaani bw'amala okugenda n'asaala ng'amaliriza ebbanja lya Allah ery'esswala, yagamba abagoba b'ensolo ezo nti rudduha alayya, muzinkomezeewo. fatafika masahan bisuuqi wal a'naaq, n'atandika okuddamu ate okuzeekebejja nga bw'akebera ensingo zaazo n'ebigere byazo, n'addamu ku mulimu kyekimu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti oluvannyuma lw'okujjukira nti yali tannasaala n'agenda n'amala okusaala. Bwe yamala okusaala n'abagamba muzinkomezeewo, era n'addamu okwekebejja ensingo zaazo, n'addamu okwekebejja ebigere byazo n'ebinuulo byazo, alabe butya bwe zigenda okukola omulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi abamu bagamba nti yanyiiga oluvannyuma n'agamba nti nga bwe mmaze okusaala muzinkomezeewo, n'azisala n'azisaddaakira abaavu olw'okubeera nti nno zaamugayaaza okujjukira esswala, n'abeera ng'asaala leeti esswala. Ate nga bwe tugimanyi nti Allah yalagaanyisa omuntu esswala gweyitako mu budde bwayo n'agisaalira mu budde obutali bwayo, nga bwe yagamba mu ssuula mu Qur'ani nti fawailun lilmusalliina alladhiina hum an salaatihim saahun, nti akabi akanene kajja kubeera eri abo abasaala esswala zaabwe nga baziragajjalira. Ne bwe kityo bwe yafiiringa Sulaiman nti si kulwa nga abali bamubalagajjavu, n'abagamba nga bwe mmaze okusaala ensolo muzikomyewo, ne bazikomyawo zonna ziyali ateekateeka okugenda mu jihad, n'azisala n'azisaddaakira abanaku olw'okumugaana okusaala esswala mu budde bwayo. Eyo nayo riwaaya gyeri, so nga ate riwaaya gye tugenze nayo egamba nti nno baazimuddiza oluvannyuma lw'okusaala n'abeera ng'agenda mu maaso n'okuzeekebejja nga bw'azitunuulira mu nsingo, nga bw'azitunuulira ne ku bigere. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. walakad fatanna Sulaimana, ate mazima twawa Sulaimaani ekigezo kyaffe nga bwe twawa Daawudi ekigezo kyaffe kitaawe ekyokulamula wakati w'abaali bakaayanira endiga. Bw'agenda okuwunzika ng'ekigezo ekyo Allah amunenyerezaamu nti bwe twakufuula omutume beera omwenkanya ng'olamula wakati w'abantu owulirize sayidi ebbiri. Leka kusalanga omusango ng'osinziira ku kwagala kwa mutima gw'ojja kuwuguka ove ku mulamwa ku kkubo lya Allah. Ate ne Sulaiman naye teyalutunda, naye ne tumugezesa. Sulaiman alayhi salaam olw'okwagala ennyo okulwana mu kkubo lya Allah, yalina abazaana bangi, n'aleeta enniya ekiro kimu nti olwaleero nja kukozesa abazaana bange 1,000, naye abazaana abe 1,000 njagala buli muzaana afune olubuto olw'omwana omulenzi ajja okugenda okulwana mu kkubo lya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'amwerabiza okuteekako ekigambo insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera ekigezo ekyali ekinene. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa alqayna ala kursiyihi walaqad fatanna Sulaimana, mazima twagezesa Sulaiman, daba bwe yerabira okubeera ng'ayogera insha Allah. Wa alqayna ala kursiyihi jasadan, ku ntebe ye, amakulu nti mu ntebe ye ng'akyali omufuzi, entebe ye twamuleetera ekinyama ky'omwana. Sayidi emu omukazi bwe yazaala omwana ng'alimu omwoyo, ate sayidi endala ng'ekitundu kifu tekirimu mwoyo, olw'okubeera nti yaleeta ekigambo ky'obumalirivu ne yeerabira okuteekako insha Allah. Sulaimaani ng'akyali ku ntebe y'obufuzi bwe, Allah n'amuleetera omwana ow'ekinyama ekirala ekidda nga kifu, ekidda kya muntu mulamu kirimu omwoyo. Somma oluvannyuma yajjukira naye nti yakola ensobi nga kitaawe wa anaaba, ensonga n'azizza eri Allah ne yeenenya. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
qala n'agamba rabbi ighfirli ayi allah nsonyiwa wahabli ongabire mulkan obufuzi la yambagi li ahadin min ba'di obutagwanidde kubeera ng'obuwa omuntu omulala obufaanana obwange oluvannyuma lwange mpa obufuzi bw'otagenda kuddayo kuwa muntu mulala alijja oluvannyuma lwange innaka anta alwahhab nze nkusabye nga nkakasiza ddala nti nkimanyi oli mugabi ogabira ddala n'osussa nga ffe bwe twandirowoozezza. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح twamugondeza kikuŋŋunta tajiri biamrihi ng'atambulira ku kiragiro kye embuyaga eyo ng'etambulira ku kiragiro kya Sulaiman bw'ayagala ekwate ku ddyo ng'ekwata ddyo bw'ayagala ekwate ku kkono nga kkono sipiidi yongerako nga eyongeramu nga driver bw'anaabeera ng'aweebwa ebiragiro ebyo yamuvuga. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti Sulaimaani twamuwa embuyaga ezo nga zitambulira ku kiragiro kye ruhaan nga zitambula mu mirembe era nga ŋŋonvu gyali haithu asaaba eyo yonna gye yabanga ayagadde zoolekere nga gye zoolekera era nga mpulize nga ŋŋonvu eri Sulaiman alayhi salam. والشياطين كل بناء وغواص والشياطين n'amajinni kulla gonna ag'ebika ebyenjawulo naddala bannain mwalimu agamanya ebyobuzimbi wa ghawaasin na mwalimu n'agamanya okubbira mu wansi mu ntobo z'agayanja aganene. Allah subhanahu wa ta'ala yawa Sulaimaani kye yamusaba n'amuwa okufuga embuyaga ne zibeera nga ŋŋonvu nga mpulize zoolekera eyo yonna gye yabanga azitunuzza. Washayatiina n'essaane amajinni mu nsi muno gaalinga Allah subhanahu wa ta'ala agamuwadde gamuwulira nga mulimu naddala amazimbi n'ago galubbira agaasobolanga okugenda wansi mu ntobo z'amazzi. وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين ng'ate amajinni amalala agaalinga ag'emputtu muqarranina fil asfadi agakoliga ku mpingu n'asiba n'ateekaawo mu kkomera. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا okwo nno kugaba kwaffe famnun oli waddembe okubeera nga ogabirako bw'oyagala awo amsik oba oli waddembe okubeera nga togaba ekyo kikyo twakikuwa bighairi hisaab nga tetutunuuliddeemu mu mbala yonna ng'omuntu bwe waalibadde ng'ogamba nti omuntu yaalibadde ng'akola kino kubanga Allah yamukolera kiri bighairi hisaabi ffe twakuwa watali kubalirira ne tukuwa musera. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفا مزمو مسجو يا إنيني وفجتولي ekifo ekyokumwanjo musajja mulungi bye yakola twasiima wa husna ma'ab era wa ayinayo n'obuddo obulungi nga yejjana. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر الجكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيسم سمنو عبدنا أيوب waliwo muddu waffe yali ayitibwa nabbi Ayyub idh naada jukiri kiseera bwe yakola ng'alajjanira Allah we rabbahu oyo omulezi we n'agamba atya anni mazima nze masaniya shaitaanu binusubin wa adhaab mazima Allah nkutegeeza sitaani entuusizzaako okwenyiwa n'obukoowu mpulira nkooye endwadde njiruddemu wa adhaabi mpulira ebibonerezo by'obulwadde binkeese. urkud birijlika haadha mughtasalun baaridun wa sharaab. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka ekiseera n'amugamba urkud birijlika samba n'okugulu kwo yadde oli mulwadde gwe samba busambi. Allah subhanahu wa ta'ala akola n'ensonga yali asobola okumuwa amazzi nga talina kyakozeewo naye n'amugamba nti nedda naawe oteekwa okubaako nekyokolawo
kwekyo ky'okoze kwenja okusinziira okubaako kye ŋŋenda okukola yadde oli mulwadde naye situla okugulu kwosambe ku ttaka awo bw'onoobanga omaze okusamba ojja kulaba ekinaavaawo kyekiriwa haatha gano amazzi agalabise mukutasalun gago gaakunaaba mubiri gwo baaridun nga galimu obunnyogovu obulungi wa sharabun ate onywe nako funa okunaaba nga bw'onywa Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeko obukosefu obwo shaitaani bwekutuusizzaako obukutuusizza okubeera nga weenyiwa era embeera ekutuusizza okubeera nga owulya tokyagisobola kitutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yekamala byonna Sulaimaani yamusaba kye yamusaba n'akimuwa ate noono Ayyubu yawangaala mu ngeri ey'obulwadde n'obukosefu Allah n'amusaba era ye musawo era yekawonya ndwadde kamala byonna era Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagirira eddagala nga bwe tukimanyi nti amazzi bwe bulamu yamugamba kusamba ku kigere Allah subhanahu wa ta'ala n'ajjawo amazzi wansi awo n'amugamba nywako ku gano ate era ne ku gano onaabeko ojja kubanga owonye ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله twamugabira abantu be abaali bamubuzeeko olw'obulwadde Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuddiza wa mithlahum ma'ahum n'ababafaanana nabo ne babeera nga bakomyewo bali naye n'amuwa abantu ab'enjawulo ab'eŋŋanda abaali badduse olw'obulwadde bwe n'abamuwa wamu n'abo abaali bafaananira ddala mu kumwagala ng'ab'eŋŋanda ze Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuwa rahmatan minna ekyo kyali kyakusaasira okuviiri gye tuli wa dhikra li ulil albab ate mwalimu ekyokuyiga n'okwebuulirira eri buli yenna alina amagezi bw'atunuulira ekyafaayo ekyo asobola okugyamu ebyokuyiga nabiyuna Daawuda alayhi salaam engeri gye yalwala ennyo abantu be bambi baatuuka ekiseera ne bamwabulira naye ate bwe yawona Allah subhanahu wa ta'ala n'abamuddiza era ne bakomawo naye eyali amusigaddeko yali mukyala we naye nga bw'omanyi omuntu omulwadde aba n'entondo naddala ng'ataalwalidde ebbanga ddene endwala ey'olukonvuba Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti lumu omulwadde ono nabbi we Ayyubu alayhi salaam yanyigira mukyala we olw'ekyo ekyaliwo wakati waabwe n'amulagaanyisa nti bwe ndiba nfunyemu embavu nga mponye ŋŋenda kukubonereza n'okukuba kibooko 10 Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okumuwonya endwadde n'amugamba nti walayira okubeera nti olibonereza mukyala wo olw'obutakkaanya obwaliwo wakati mu bulwadde kati owonye olina okutuukiriza ekyeyamu ekyo kye weeyama era olina okutuukiriza ekirayiro kye walayira oleka okubeera ng'omenyawo ekiragiro kyo naye tojja kumukuba kibooko 10 1 2 3 wabula ojja kukwata akaganda akali mu kibooko 10 okamukuba omulundi gumu ojja kubeera ng'omaze okutuukiriza ekirayiro kyo eri Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukuvunaana nti wamenye ekirayiro وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وخذ kwata biyadika mu mukono gwo nga bw'ofunye amaanyi dhigithan akaganda akalimu obuggo 10 fadribu bihi obeere ng'okakubisa nako mukyalawo olwakiri kye walayira ng'oli mulwadde wala tahnath tetwagala oleme kutuukiriza ekyo kye walayira inna mazima ffe nga bw'okimanyi inna wajadnahu sabiran ffe twasanga omuddu waffe oyo mu byonna bye yayitamu nga yali mugumiikiriza nnyo ni'ma al abdu yali muddu mulungi twasiima innahu awwab era naye yali musajja eyazzanga ensonga ze zonna eri Allah oyo kamala byonna واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا جكر مد وفي إبراهيم oyo naye yayita ku lubaati lw'ensi eno wa ishaqa ne ishaqa oyo yali mutabani wa Ibrahim wa yaquba ne yaqub oyo yali mutabani wa ishaqa muzzukulu wa Ibrahim ulaika ulil aidi wal absar omusajja yalina amaanyi mu nzikiriza
yayina amaanyi mu mubiri, wal absar yayina amaaso ag'okungulu ne munda, nga buli kintu akirabanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalyetaaze. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار inna amazima ffe akhlasnahum abantu abo ffe twabalonda bikhalisatin ne tubateekako enkizo ezitaweebwa abantu balala bangi, dhikra ddar ne babeera nga basobola buli kaseera okujjukira nti eriyo ennyumba Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekerateekera abantu abakozi b'emirimu emirungi nga yejjana era gye baalinga bakolerera. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم مزنا abantu abo عندنا gye tuli لمن المصطفين الأخيار baali mu abo abalonde abalungi ab'oku mwanjo, abantu abo betukunyumirizaako. Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala yamuteeka n'ezzadde lye mu abo abalungi abalondebwa abaasiimibwa eyo gyali. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر جكرا ate mu kitabo muno Ismaila walyasa wadha alkifli, jukira omuddu wa Allah ayitibwa Ismaila, walyasa jukira omuddu wa Allah ayitibwa alyasa, wadha alkifli jukira omuddu wa Allah ayitibwa dha alkifli. wa kullu min al-akhyari, abo bonna bozowulira twogera bamu ku baddu baffe abalungi abaali bayise mu bulamu bw'ensi eno. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر kale nno kuno kwe kwogerwako kwabwe okulungi Allah subhanahu wa ta'ala kwe yateeka wano mu Qur'an. wa inna lilmuttaqina, mazima ate balina abo abajja okubanga batya Allah, la husna ma'ab, obudde obulungi nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi. abatya Allah subhanahu wa ta'ala ng'ozingiddemu n'abo bannabbi bajja ayogera, n'abantu abalala abatali bannabbi naye nga beeyisa bulungi bajja kufuna obudde obulungi nga bavudde mu bulamu bw'ensi. jannati adnin mufattahatan lahumul abwaab. jannati adnin, balifuna ejjana ey'ebyengera ebigenda okubeerwamu emirembe n'emirembe. mufattahatan lahumul abwaab, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ejjana zigenda kuggulibwawo ku bantu abo emiryango gyazo, babeere nga bagiyingira nga bali mirembe, era babeere nga beeyagalira mu nnyumba ey'emirembe. muttakiina fiiha, bagenda kubeera omwonga. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. muttakiina fiiha, bagenda kubeera mu byaliro by'omujjana nga beesigamye. yad'una fiiha bifakihatin kathiratin, nga bwe basaba mu jjana amatunda agagenda okubeera nti mangi, agatali ga sizoni nti gagenda kukutukawo, so nga ate tegagenda kubagaanibwa nti temujja kugalya kubanga jjuzi mwatwala mangi. nedda, bigenda kubeera mu bungi obw'ekika eky'ekitalo. washarab, n'ebyokunywa n'ebyebika eby'enjawulo. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم, abantu abo abaliyingira ejjana ate bagenda kubeera nga balinayo qasiratu tarfi, abakyala abakkakkamu b'amaaso. atrab, nga batuukagana mu myaka gye gimu, mu sayizi ze zimu ne babba baabwe, ng'omuntu we yali badde mu myaka 33 egy'obuvubuka. bonna bagenda kubeera nga basaaniragana, nga tewali kugamba nti ono mutono ku ono oba ono muto ku ono. atraban, bonna nga basaaniragana. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون, bagenda kugambibwa nti kino kyekyo bulijjo kye mulagaanyisibwa nga bamaze okuyingira ejjana. liyawmi lhisab, ekyabalagaanyisibwa bulijjo nga babasomera nti eriyo olunaku lw'okubalibwa, embala yammwe erabika ng'ebadde ennungi. Allah kwe kubateeka mu byengero eby'ekika ekifaanana ng'ekyo. inna hadha la rizquna ma lahu min
inna hadha la rizquna kali nno okwo kwe kugabula kwaffe kwe tugenda okubawa ebyokulya n'okunywa ma lahu min nafad ebitalina kugamba nti birina ekkomo nti oba biriggwawo wabula bigenda kubeera nga bya lubeerera. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا الله سبحانه وتعالى agambye nti ekyo kitegedde ekikwatagana n'abakkiriza nti bagenda kuba mu bulamu obweyagaza. wa inna littaghina naye atejjukira waliyo abaali abajeemu kuno ku nsi abaabula ne bayita ne bewandikomye la sharra ma'ab bagenda kufuna obudde obubi Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okubafuulira obutaka bwabwe nga ye jahannam. جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم abantu abo Allah agenda kugibayingiza gyagamba yaslawnaha bagenda kugisonsekebwamu fabi'sa almihad kigenda kuba kiriri kibi nnyo omuntu agenda okubeera ng'obutaka bwe bamutadde mu muliro jahannam. هذا فليذوقوا حميم وغساق. هذا bwekityo nga bw'okiwulidde nga bamaze okutuuka mu jahannama bagenda kugambibwa falyadhuquuhu kale bagukombeko baguwulira obukaawu bwago naddala hamimun wagenda kubaayo amazzi ag'olwejo ageeseze ennyo waghasaq wagenda kubeerayo olutabu lw'amasira n'omusaayi olulubya lubalukanenuse mu bantu abali mu muliro bagenda kubeera nga nabo balubanywesa nga muntu bwe yalinywedde obuugi. وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله ng'ate eriyo n'ekibonerezo ekirala nga nakyo kigwa mu kika kyekimu mu ngeri y'obulumi nga tekiriemu ddembe n'akamu n'ak'eddagala wabula bulumi bwereere bubalagavu azwaj nga kyabika bya njawulo ategeeza nti oluvannyuma lw'amazzi n'amasira n'omusaayi ge bagenda okunywa ate waliyo ekibonerezo ekirala ekigenda okubeera nga bakibawa naye ng'ate kirina nakyo ebika byakyo eby'enjawulo. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج bagenda kugambibwa bano abaakatuuka nti wano we muzze musanzeewo ekibinja kiikyo muqtahimu ma'akum kigenda kubeera nga kyefubitika omuliro wamu nammwe la marhaban bihim walyoke waveewo eddoboozi erigamba nti nno tewaliiwo kiramuso kya ssanyu kye tuyinza kubawa kubanga obulamu bwe tulimu tebuliimu ssanyu lyonna era obulamu bwe tulagamu tebuliimu mirembe gyonna. bano abantu abazze nga bwe tukimanyi obulungi abazze abagenyi abapya be basanzeewo nga baatuuse dda mu mpisa ey'obuntu baali badde balamusiganya nti eradde mirembe naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba tewagenda kubeerawo kiramuso ku sayidi ebbiri alamusa munne n'ekiramuso ekirabika nti kirimu emirembe kubanga lwaki innahum swallu nnar tetusobola kubagamba nti mulina ekiramuso eky'emirembe yadde nga mwakatuuka kubanga ki ekituganya okubalamusa mu ngeri ey'emirembe nti kubanga innahum swallu nnar abantu abo abaakatuuka bagenda kuyingira muliro toyina kyoyinza kubagamba nti eriyo emirembe wano mu kifo we batuuse. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا bagenda kuddamu babagambe bal sinsonga bwe mubeera nga tewaliiwo kiramuso kya mirembe kye muyinza kutulamusa nakyo la marhaban bikum nammwe tukakasaza ddala nti tetuyinaawo kiramuso kya mirembe kye tuyinza kubalamusa nakyo antum qaddamtumuuhu lana mbadde mmwe mwatusombera akabasa kano mmwe mwabituleetera bino byonna olwo kitegeeza nti wakati w'abo abazze ne wakati ba wano we basanzeewo kitegeeza nti wagenda kubeerawo enkwatagana mu nzikiriziganya nga abakulu balabika nti abakulu b'eddiini oba abakulu b'ebika be baabuza abagoberezi baabwe n'olw'ensonga eyo bwe bali baba basanzeewo bagenda kubagamba nti antum qaddamtumuuhu lana mmwe mwatuleetera kino kye tutuuseeko eky'okubeera nti tugenda kubonerezebwa
fabi'sa alqarar naye kifo kibi nnyo ekyo kye batutwalamu okukkaliramu okubeera nga wewagenda okubeera obuddo bwaffe kibi nnyo ekyokubeera nti tugenda kuyingira muliro. Abagoberezi n'abo abaagobererwanga abakulu b'ebika ne bazzukulu baabwe wakati awo nga bamaze okubeera nga bayingira mu kifo ekirabika nti nno kyekyanirizibwamu abagenda okuyingira omuliro, kyewagenda kubeerawo ku sayidi zombiriri, sayidi evaamu kiramuso kya mirembe ebeere ng'eramusa ginne waayo, wabula wagenda kubeerawo ebigambo ebitali birungi ng'abaagoberezi babeera banyiigira abo abaababuza era nga bwe babagamba nti mmwe mwatuleetera bino byonna. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا bagenda kuddamu babagambe abasajja bano abalibeera bazze oluvannyuma nga bagamba bano abeeyita nga bakama baabwe bannaddiini abakulu, rabbana katonda waffe, man qaddama lana haadha omuntu eyatukule yatuleetera bino, omuntu eyatutyabira akabasa n'atussuula mu matigga agafaanana bwe gati, faziduhu tukusaba bwe tunaaba tutuuse mu muliro omwongeremu adhaaban ekibonerezo dhifan ekyennyongeza finnaari eky'omuliro ogutafaanagana na gwaffe y'omuweemu akalabika nti kannyongeza kubanga ye yatuleetera ebizibu bino byonna. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. abasajja abo bagenda kubeera nga abaagobereranga basabira abagoberezi baabwe Allah subhanahu wa ta'ala abatuuseeko ekibonerezo ekirabika nti kinene okusinga ku kyabwe kubanga be baba batyabira akalimu obuwuka. waqaalu bagenda kugamba maalana yetubadde kifo abali mu muliro la nara nga tetulaba rijalan abasajja kunna betwalinga nga tuli nabo ku nsi na'udduhum min al-ashrari nga tubabalira ddala nti bantu abagwa mu kiti ky'abantu ababi. balinoonyaamu abasajja nga ba Bilal wa Ammar basuhaibu be baatulugunyanga ku lw'obusiraamu bwabwe n'abasiraamu abafaanana bwe batyo. abantu abalibeera mu muliro balinoonya abasiraamu mu muliro ne bababulemu basobole okubeera nga beewuunaganya nga bagamba nti abantu be twalinga ku nsi nga tubayita abantu abakyamu lwaki wano ffe situbalaba, bo bali luddawa nga beerabidde nti abo bali mu nnyumba ey'emirembe. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. أتخذناهم سخريا abasajja twabafuulanga ku nsi baakujerega bujerezi naye nga be bali ku mazima. am nandiki zaagat anhum al-absar amaaso gaffe gakyuse kuba olw'okuba omuliro gugasiiyise ne gugabengeya nga tebakyasobola kulabika bulabisi lwa kubeera nti omuliro gwe gubayitiriddeko ku maaso obungi. so nga ate bo bokka na bokka beeraba naye nga bwe banoonya abakkiriza mu muliro tebabalaba bagenda kwewuunaganya nti bo abantu be twayitanga ku nsi nti be bakyamu bali luddawa nandiki maaso gaffe ge galiko ekizibu obutasobola kubeera nti tubeetegereza we bali. inna dhalika lahaqqun takhasumu ahli nnar. inna dhalika mazima ebyo byonna by'owulira ebigenda okubeera mu muliro lahaqqun ge gataliiko nfuufu takhasumun awajja kubeerawo okwogera ebisongovu n'okkaayana ahli nnar ku bantu abagenda okubeera nga bayingira omuliro. tewagenda kubeera mu muliro eyo nga waliyo amaloboozi agateredde wabula amaloboozi ag'okkaayuukana, amaloboozi ag'okubeera ng'abantu beeyogerera ebisongovu ng'abamu balumiriza bannaabwe nti be baba batyabira akalimu obuwuka. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل bagambe innama ana munzirun zegwe mulaba ndi mutiisa. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugamba agamba abakuraishi ti innama ana munzirun zegwe mulaba najja kubatiisa. wama min ilahin era najja mbabuulire nti teri asaanye kusinzibwa illa Allah kujjako Allah yekka yasaanye omuntu abeere nga gwasinza. alwahidu Allah oyo omulqahaaru omukasi akuteeka ku mbeera eyo gwe gy'otayagala naye nga ye agyagadde. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
rabbu samawati wal ardi katonda nannyini eggulu nansi wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi al-azizu oyo atawangulibwa ku ekyo ky'aba asazeewo kibe kiina okuba al-ghaffaaru omusonyi singa oba weenenyezza asobola okuddiramu. Qul bagambe huwa naba'un Qur'aani ge mawulire agannama ddala aziimu agalabika nti makulu era manene. Buli kye bagamba mu Qur'aani kitwale nga nsonga nkulu era kimu ku binene ebiteekwa okubeera nga biweebwa ekitiibwa. Antum anhu mu'ridun wadde nga mmwe kuyo mwesuuliddeyo ogwa naggamba naye nga Qur'aani buli kye yayogera oyagala toyagala kiina okubeera nga kituukirira nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakyogera. ما كان لي من علمهم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى بتجزين تنز النبي محمد ساريو إرن لسينا كمانيا byonna byali bigenda waggulu eyo mu bwakabaka obwa waggulu idh yakhtasimoon mu kiseera we baali yenkayana nga bamalayika Allah subhanahu wa ta'ala abeebuuzizzaako ku kyagenda okukola ng'agenda okukola jjajjaffe Adamu alayhi salaam yabagamba nti ngenda okukola omuntu muteeke ku nsi. Bamalayika ne bawulira ng'ekintu ekyo kinene nnyo ne bamugamba ya rabbi otadde omuntu ku nsi abeere ng'agenda okwonoona. Eyo embeera n'ebeera nga Allah subhanahu wa ta'ala alabika yali nga akubaganya ebirowoozo ne bamalayika ku nsonga eyo, so nga ate era waaliyo okubagamba okuvuunama shayitaani yo neegaana okuvuunama olwo olunkulu lwe yalaga Allah subhanahu wa ta'ala agibuuza nsonga kyekuganya okuvuunamira Adamu eddamu eyogera nti nze sisobola kuvuunamira kyokoze mu ttaka ng'ate nze nakolebwa mu kintu kya bbeeyi muliro. Kale ebigambo ebyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala ye yali abimanyi yekka nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabiinaako kumanya. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agambye nabbi Muhammad agamba abakuraishi mu Makka nti ebyo byonna ebyaliyo mu bwengula mu bwakabaka obwa waggulu ebyalimu okubeera nga waliwo okuwanyisiganya ebigambo nze saaliyo naye nabitegeerera mu bubaka Allah bwe yampa. Allah agamba bw'ati إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إن يوحى إلي okujjako byonna ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abintuusaako nga bubaka era n'abeera nga ŋŋamba illa annama ana nadhirun mubin, nze siri kintu kirala kyonna wabula ndi mutiiso ow'olwatu ateekeddwa okubeera nga mbabuulira ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala mukole azibasasula obulungi by'atayagala mbatiise nti ajja kubasasula ekibi. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك جكر كتوندا وبيغامبا للملائكة غامبا بملائكة إني مزمان خالق بشرا عند كتوندو منتونغا يججف في آدم عليه السلام من طين عند متوندا متكبدونغو. Allah subhanahu wa ta'ala ikigambo ekyo yakyanjulya bamalayika. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته بنمر okubeera nti mutonze ng'ali ssaawa bulungi ونفخت فيه من روحي nemufuwamu omwoyo gwange gwe nasalawo okubeera nga yagwagujja okubeera mu mubiri gwa Adamu. فقعوا له ساجدين bonna bakka wansi ne bavuunama nga bavuunamira Adamu alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okubagamba bamuvuunamire. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة ملائكة zonna zaavuunama kulluhum bonna bonna ajma'un obutalekaawo yonoomu bonna mu kutwalira awamu baavuunamira jjajjaffe Adamu alayhi salam nga Allah subhanahu wa ta'ala yamutonze n'omukono gwe mu ttaka. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس okujjako الشيطان إبليس istakbara yeteeka muulunkulu ne yeeraba nti nnene wa kaana min alkafirin neebeera nga ebaddemu abo abawakanyizza etteeka ly'okuvuunama Allah n'agibala mu bantu abajeemu.
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال ناغامبا الله سبحانه وتعالى nga iblisi mazogano okuvunama ya iblisu wange gwe iblis ma mana'aka chichi kuganye antasjudu okuvunamira lima khalaqtu biyadayya ekyo kyenkoze nga nkikozesa omukono gwange nkitonzeewo ne nkiteekawo nga nkozesa omukono gwange nze mwene astakbarta weetaddemu olunkulu ne weeraba ng'oli mukulu nnyo olabise nti oli munene nnyo oli wa kitalo amukunta min al-aliin oba weetutte nti oli waawala nnyo mu ddaala si gwasaanidde okubeera ng'ovuunamira adamu alayhi ssalaamu gwe ntonze mu ttaka. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الشيطان يدمني قام أنا خير منه زين سينغو برونجو كسينغو يغوتون زمتاكا خلقتني من نار زوان كورانغو انتوندا ngonzija muliro wa khalaqtahu min tin atono mutonze ngomujja mutaka kati enjawulo wakati wo muliro n'ettaka ye yalina okuvuunamira nze so sinza okuvuunamira ye ekyo ng'akyogeza olunkulu n'okubeera nti yeekuluntazza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. قال فاخرج منها فإنك رجيم قال الله ناغamba الشيطان فاخرج منها kali njagala onviire ove mu ggulu فإنك رجيم okuva n'olwaleero oliko ekikolimo kyange buli lwe banaakwogera nga bakolimira nti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنة إلى nkutaddeko ekikolimo kyange kijja kubeera nga kikulondoola lubeerera ila yaumiddin okutuusa ku lunaku lw'amazuukira abantu banaabeeranga bakolimira buli wonna we banaabeeranga boogedde ku linnya lyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba banakolimiranga ne babeeranga bakkanyuugirira ebigambo ebitaliimu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال ربي شيطاني bwemala okuwulira ng'egobeddwa n'egamba ayi katonda wange فأنظرني nkusaba obeere ng'ompaayo akadde ompa obuwangaazi ila yaumi yub'athun okutuuka ku lunaku abantu abo lwe balizuukizibwa okuva mu ntaana zaabwe. Yasaba ekisanja ky'obuwangaazi nga kinene ku lw'okubanga yali emanyi nti Allah tazzaayo kusaba kwa musabi nga tamuwadde. قال فإنك من المنظرين قال شيطاني ng'emaze okubeera ng'esaba Allah nti mpa obuwangaazi obungi ne Allah n'agamba atya. Qala Allah n'agamba fa innaka min almundarin kale nkakasiza ddala nti gw'omu kwabo bempadde obuwangaazi obw'okubalindiriza ebbanga eddene okutuusa ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyali baakugeredde. Kiseera ki? إلى يوم الوقت المعلوم ila yaumi alwaqti alma'lum okutuusiza ddala ku lunaku lw'ekiseera ekimanyiddwa nga kye kiseera ekyo ky'olunaku lw'enkomerero. Shayitaani yasaba ekisanja ky'obuwangaazi Allah n'agamba nti kale nzikiriza okusaba kunkuwadde paka okutuusa ensi lw'erisaanawo ku lunaku lw'enkomerero ekisanja ky'obulamu lwe kigenda okuba nga kizingibwako. Allah subhanahu wa ta'ala atulaze wano obukulu bw'okusaba wadde nga shayitaani yajeemera mu maaso ga Allah naye teyakutuka na ssuubi kubanga yali ekimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'omunyiiza ate era bw'omusaba akuwa. Kale awamu n'okubeera nti yali amunyiizizza naye ate oluvannyuma lwa byonna n'amusaba ate era Allah subhanahu wa ta'ala n'ayanukula wadde nga ne kye yasaba era si kintu kitono kubanga yasaba obuwangaazi okutuusa yaumul qiyama ne Allah n'amugamba nti nga bw'onsabye ekyo ky'onsabye nkikuwadde. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين Qala n'agamba shayitaani oluvannyuma lw'okubeera nti ate akkiriza kubanga yakimanya nti Allah bw'amala okuwa ate tasazaamu. Qala shayitaani neeyogera n'egamba fabi'izzatika ndayira ekitiibwa kyo mukama wange la ughwiyannahum ngenda kubagozoobanya abaana b'omusajja oyo anfuukidde ekizibu anfuukidde ekyonga
andeetedde okubeera nti onnyiigirira n'ongoba ne mu ggulu ŋŋenda kugozoobanya abaana be n'abazzukulu be ajmain bonna nga yeewerera nze naawe okubeera nti ajja kutubuzaabuza atuggyeko Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa okuggyako ibadaka abaddu bo minhum mubo almukhlasin abalibeera abannamaddala abo bali nnema naye abalala abasigaddewo tugenda kubeera nga tutoba nabo okusanga ojja kubasanga nga bali mu baddu abatasobola kwebaza yadde olibo bataddeko ebyengera bye ebiyitirivu nga bwe yawera mu aya endala nti wala tajidu aktharahum shakirin, ŋŋenda kukola nnyo omulimu ogusoboka okubagaana abasinga obungi okwebaza ebyengera byo byobawa. qala falhaqqu walhaqqa aqul, qala ne Allah n'amuddamu falhaqqu gano ge mazima walhaqqa aqul byenjogera bye bitaliiko nfuufu, ebigambo byenjogera wano bye ŋŋenda okugamba ge mazima agannamaddala biwulirize bulungi. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa ojjukira aya gye tuvuddeko emabega akugambye nti ebintu byonna ebyali bigenda mu ggulu nze nali sibimanyi era nali simanyi byali mu bwengulu eyo, wabula Allah subhanahu wa ta'ala abintuusaako butuusa nga atumye Jibril nandeetera obubaka okunnyonnyonnyola biki ebyaliyo. kati mu bimu ku byali mu ggulu byebyo byajja kunyumiza ebyaliwo wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeraganya ne Iblis, n'ebyaliwo wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogeraganya ne bamalayika ku kigambo ky'okutonda jjajjaffe Adam, ku kigambo ky'okumuvuunamira Adamu alayhi salam. Allah n'agigamba qaal, n'agamba falhaqqu, gano mazima gennyini agannamaddala agataliimu kubeera nti omuntu yaligabuusabuusizza. walhaqqa aqulu, ate kye ŋŋenda okwogera byebyo byennyini ebigambo ebituufu agenda kugamba ki Allah subhanahu wa ta'ala kyaddamu shaytaani ng'emaze okwewera okubeera nti ebuza abaana ba Adamu alayhi salam. la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, la'amla'anna jahannama ŋŋenda kujjuza omuliro jahannama nteekwa okubeera nga ŋŋenda gujjuza ngupakiremu gujjule minka gwe kennyini ŋŋenda kukusonseka mu jahannama. yavaayo sitaani mu ggulu nga yeemaze okukakasa nti eri ku shuwaddiin. jahannama emaze ogyewangulira kubanga Allah yayogera mu ddoboozi erikakasa nti nteekwa gwe kennyini okuyingiza omuliro jahannama. wa mimman tabi'aka, n'oyo yenna ali baakugoberedde, minhum mu bantu ajma'in bonna beweeweredde okubuza b'olisobola okubuza ne babeera nga bazzi ku saidiyo gwe kennyini n'abo abaligoberera bonna watali kusosola ŋŋenda kubeera nga mbapakira mu jahannama ejjule. qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min almutakallifin, qul bagambe abo abagaanye okukkiriza ma as'alukum alayhi min ajrin, sigenda kubasaba ku mulimu guno gwenkola ogw'okubatuusaako obubaka mpeera yonna, siina kyenjagala munsasule kubanga empeera yange ngirinze kuva eri Allah. wama ana min almutakallifin, era temusuubira nti nze ndi mu abo abasobola okwetumiikiriza nti bye mbagamba nze njiya biyiiye, wabula buli kye mbagamba bubaka obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, si bigambo nti nze mbijwetekawo. Allah subhanahu wa ta'ala yabintumye, era singa nali mbimujweteseeko yali badde asobola okunnyiigira n'abeera nga nzijawo. in huwa illa dhikrun lil'alamin, in huwa, ateri Qur'ani, illa okuggyako dhikrun lil'alamin, kubuulirira bitonde bya Allah byonna mu kutwalira awamu bisobola okuwangaala mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ, mujja kutegeera mwagala temwagala ebigambo byayo bye bannyonnyola wano muteekwa okubitegeera olw'obukulu bwabyo baada hiin, oluvannyuma lw'akaseera bwe munaaba muvudde mu bulamu bw'ensi. buli kimu mugenda kukikakasa nti ddala mu butuufu gaali mazima. Qur'ani teyaliimu bulimba bwonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ekitabo kye ekya Qur'an tusobole okukikolerako ate tuve mu nsi muno ng'atusiimye. Amin.